Gwangambye oye Gerard waffe. Kati Senfuma yakiikiridde ekitundutundu ky'abasajja bangi. Nze nabagamba nti buli luwumula lutuuka. Abasajja no bemulaba abafumbe mu maka gaabwe tebakyaliyo. Baba mu maloji n'abaana b'amasomero. Mwolidde abasajja abakulu nno bataata baffe tuli awamu ne bakitaffe. Nti ffe osanga buli owete ensonda board andi nkubuulira nti kati nze naliganye nti kati market sales no nali badde engeri gyendi mu 28 nali badde ndeetinga akawala akali mu 20 naye ate osanga omusajja w'emyaka enkaaga ate nga naye kaagwiramu eddalu okitegeera tubeera nabo mu mabaala ng'akaana kaatu tekaliiko na nviiri ku mutwe ffe tubeera mu tugayi leero ng'akutte kaana tekalina nviiri ku mutwe kaana ka ssomero bulala ng'abaana balina ebintu nti so twafuna ekizibu kimu nti abaana beekuzizza nnyo okitegeera abaana be bamaze okwekuza ne balema ate okusalawo kuki okusalawo ku butya bwe balina okwetwala ate n'obwavu bungi mu community byebyo ebintu bye mulaba ate nga n'abazadde baasuulirira abaana tebakyabawa budde babeesonyiwa kati ovala tukyafuna ebizibu bwe biti bingi bikyatyoboola eggwanga ate bikyabeewuunyisa kati n'oyo omu ku kutundutundu ly'abasajja abakulusanya abaana b'emyaka 15 kati essaawa zino okwawula omwana w'emyaka 15 n'ew'emyaka 2 kizibu bonna omubiri bagwenkanya amabeere manene bonna bagezza obubina hips kweziri nti omwana abeera mu school uniform ate kati abaana baagala nnyo butayiti n'atyamba school uniform n'atambula bw'ati nga ali mu kali akayimba kali erisikini kitiribiita kisundasunda kitiribiita kati osuubira ki omusomesa omusomesa omusuubira akola atya essaawa zino omwana w'essomero tugeze omwana ali mu senior 4 senior 5 bali mu holiday bambadde engoye okitegeereza bulijjo etali uniform n'ekizibu okumwawula ku ereni akola ereni menta tosobola kumwawula ku menta nti bonna bw'omusimbawo w'essomero ne menta bonna olaba be bamu kale tutunuulire ekifaananyi nga bwe kyabadde omukulu balaga nti yabadde agenda kuli omwana oyo of which teyamulidde okusinziira ku reports ezavuddeyo olowooza omukulu Senfuma nga gwe bw'olaba ebintu alina omusango omusango gwali baddewo naye abakutte Senfuma ate bamwejjeereza because ekintu kye badde bakiruse bulungi but towards the end ne bakiyiwa nti obujulizi bwonna babwonoonye obwali badde obujulizi obulungi obwadde busobola okupiininga Senfuma n'okubanga bumusingisa omusango mu mbuga z'amateeka nti bwe bamaze okumanga ddiru yaabwe ey'okulaba nga bamukwata okitegeera babadde balina okulaba nga bafunira ddala obujulizi obumulumika naye bayanguye according to police report ekulaga nti Senfuma bamukutte on his arrival nga yakatuuka kati omuntu ng'omukutte on his arrival it's very difficult okujustifying nti ddala kituufu yabadde agenda kwegatta bwe bayononedde omusango gwabwe bo bennyini bakulaga nti bamukutte n'obupiira obutali bukozese tolinawo justifying nti yabadde yeegasa ati sibadde balinda akapiira n'abanga amaze okukalumako ne bajjako fingerprints ne balaga nti omusajja kituufu akapiira abadde agenda kukakozesa ng'akasumuludde ne tugamba nti waba yadde tagenda kwegatta ekigendererwa ky'okusumulula akapiira kyabadde ki okitegeera kati awo tuba tumutwalamuko ne tumubuuza bw'obaga nti gwe togenda for sex lwaki wabadde osumuludde condom wabadde ogenda fuwa baluuni okitegeera naye the moment bwe mumukwata nga obupiira si bukozese bonna buli bulungi okitegeera olwedi mumaze omwejjeereza nti ate talina kye yakoze ate ne mutugamba nti mumukutte on his arrival nga yakatuuka waka nga mukoze bulungi plan ey'omuggundu okitegeera egenda okukwata omuntu lwaki mupapa okumukwata nga yakatuuka mumulinda asooka atuuke mu nnyumba okitegeera ate si atule mugende nti twamukwatidde mu nnyumba n'akaana akatanneetuuka obujulizi bubawo nti mwamukwatidde mu nnyumba naye yakatuuka ne mumukwata because batwaze nti yakatuuka omuntu aba yakatuuka bayinza okuba bamukute yakavana ku booda nga bamubaddemu nnyo amaddu n'obusungu obuyitirivu okitegeera ne balyoka bamuyingiza mu nnyumba bino byonna bye tulaba ebikolwa ebirala babikoze after arrest olowooza mu chats zino nga bwe zaabadde eziri seducive eri omwana oba tugambe nti omwana omuto ku myaka nga taneetuuka zabadde ekigambo ezadde asindikira omusomesa Senfuma bw'otunuulamu olowooza yaziwandiise akabadde kateeyo kabadde katego tetusobola kulilayinga ku WhatsApp chats because WhatsApp chats zikyusibwa naffe essaawa zino tusobola okukola conversation yaffe nga daga gwe Senfuma nze muwala ate ntuzikuba screenshot ne tuzitambuza okitegeera ku WhatsApp wano buli kimu osobola kikola kyeki kyenkugambye nti badde beetaagayo another
konko evidence ebadde erina okuluma Ssenfuma. Kati mu ebyo bye bakoze mu kupapirira kwabwe bamwejjeereza tebalina bujulizi bugenda mupin pointinga mu courts of law okulaga nti omusajja kituufu yabadde giruti ng'agenda kulya akaana. Okitegeera kyovula nti kati saa zino Ssenfuma yafunye edda ne balooya mukaaga bamweyimiramu abagamba nti oba omusajja yabadde set up nga baagala mukwata nga waliwo abamulwanyisa. Okitegeera kati so bano bayanguyiriza because kino bakipulaninze bennyini bakulaga nti babadde bakyatinga ne Ssenfuma n'okutuuka okumuyita okujja ewaka tekyabaguddeko bugwi. Okitegeera kitegeeza bagwa ku ssimu y'omuwala ne balaba conversation ye ne Ssenfuma then ne basalawo bamuyita jje. Okitegeera ewaka kitegeeza nti okuva we baamuzuula tetumanyi tuyinza n'okuba nga tuli wano nga tetumanyi kuva ddi bano bazuula ddi nti Ssenfuma ali mu relationship ne muwala waabwe bayinza n'okuba badde basindika messages seducinga. Okitegeera bafune engeri we bamukwatirako because kati balina otubuulira ba identifyinga ddi nti Ssenfuma akwana muwala waabwe ayagala kuba era we bamala okwa identifyinga kiddi lwe batandika bo okwogera naye. Okitegeera bayinza okuba nga zonna chats ze baatuwadde be badde boogera naye nga beefudde omuwala ate be bakwana Ssenfuma kitegeeza nabo omusango gubakwata okugezaako okwefuula kye batali bano abamukute bandi banga badde bakwana Ssenfuma because balina otubuulira nti munaye okuva ku eno chat we twazuulira nti Ssenfuma yeeyagala n'omuwala ono. Okitegeera era okuva awo ffe tubadde tutayipinga ne Ssenfuma nga ffe tubuulira za Ssenfuma oli luddawa tukola ki kitegeeza nabo omusango gubakwata okwefuula kye batali bakozeseza that is impersonation bakozeseza omuntu omulala okwefuula ye. Okitegeera nenge ekifaananyi ekyafulumu ky'omwana simanyi because esobola kwogera kifaananyi kya mayina. Okitegeera biri kyatubuzaabuza ekyalwedi kyekituufu ng'atunudde eri era kati neya kitadde ate alina omusango kino ng'atunudde eri nga tebalaze face ekyo kiri fine bale manyi kino nga balaze face kati ate balina omusango because ototya ekifaananyi kya mayina ng'ate ali ku musango gwa defilement omuttira future oguna musango n'abatadde ebifaananyi balina okuvunaanwa because mateeka tekikirizibwa kuta kifaananyi kya mwana muto ate ku misango ng'egyo eminene kyova batugamba okubikka face you either bra bw'oba editinga ano video ng'obadde omukutte mu video obulalinga oba n'omukwatako afu nga face terabika n'okwata ebyawansi. Kati okimanyi omwana agenda kugenda ku ssomero nga buli omu akimanyi nti ono omwana Ssenfuma gwe yali alya ne bwana agenda ku ssomero kinemu mukyusa essomero kuno omulembe gwa era social media oluyingira mu ssomero ngaga yono omwana ayagala abasomesa ekitala nti n'ekitibwa kye nabo bakisse kati nga nti kesi baagikutte bubi bano bazadde b'omuwala kesi baagikutte bubi bapapiridde ne bagyonoona ne baleeta Ssenfuma okubanga yejjeeredde batya bamuleka amala okugira bwemala okuzola nti Ssenfuma ayagala omwana musobola n'okukwata omuntu ewaka nga mwadde mupanze nga mumulese ewaka ne bwe yabaira wansi w'ekitanda Ssenfuma n'atuuka bulungi omwana n'amwaniza n'ayingira mu nnyumba ng'oli alikodinga watandikira okukwatira ku mwalo bamuwadde hago bamunywegedde bamukutte ku mabeere obwo obujulizi bumala okulaga nti yabadde alina intention ez'okwegatta naye kati tebalina kiraga nti waliwo baddeho intention ez'okwegatta because WhatsApp chats osobola ozikola omuntu yenna n'ozifulumya noga zino zibadde baseducing ate tetumanyi na mutuufu ki abadde aziwandiika era yabadde akyatinga naani katugeze kale senga w'omuwala yabadde aziwandiika kitegeeza Ssenfuma yabadde akwana muntu mukulu ebigambo ebyo osubira byalivudde mwana no senga yabadde akyatinga naye because omuwala ono mumala omukwata bwe muti tosuubira nti omuwala yaddamu akyatinge ne Ssenfuma abeere nga amuyita okujja okumusisinkana wateekwa kuba ngaddewo omuntu omukulu amanye ebigambo ebyekikulu ebisingako awo abadde akyatinga ne Ssenfuma ng'awaanawaana okusobola okukwata Ssenfuma kitegeeza Ssenfuma onaaleeta buno obujulizi mu kkooti kitegeeza Ssenfuma abadde akwana muntu mukulu kati kino bannaye kkooti awo weekusingi abadde akwana muntu mukulu yabadde akwana Ssenfuma because omwala bajja mumubuuza ng'olese chats ti zino chats gwe wali ozitayipinga ng'oyogera ne Ssenfuma agambe nti nedda nti ani yali azitayipinga anti kitegeeza Ssenfuma takwanangako muwala abadde akwana anti jasi wano babuliddwa bubulirwani gwabadde ayagala oba anti Ssenfuma adde ayagala kulya anti kati naffe awo wetuti era naye ayinza baga anti mufumbo mu maka nadde njagala kulya anti naye mbadde simanyi lwaki omwala akwata essimu nze mbadde njogera na anti we singa namanya nti mwana mbadde sijja kwogera naye ng'omubuuza nti wajja nti anti yamuleeta ku ssomero ate ndi musomesa n'amunkwasa n'andekera ennamba ye awo alina bingi ebyokwewozaako kuba omusango bano bagumujjeereza bagumuggyeko ono yabadde akuba oba yabadde bawa anti ayinza okuba nga akuba musangi we
ng'obusungu bwamulumye ng'obusungu bwamukutte ku mutwe kati saabantu mbagamba bw'obanga oyagala okukwata omuntu n'omusango olina okwegenderezanga ennyo okitegeera n'otamala gapapirira because okupapirira kwonoona omusango babadde they had a good case waliwo omusango gwakabeerawo ennaku ezo oli obujulizi n'avuga emmotoka n'agijja ku ssiini byonna bibeerawo kati abantu ne batandika obikubamu kati kyobana neganya nebyasenfuma babikubyamu ebituli lwekyo okitegeera naye badde basobola n'okufuna omusirikale IO ku lunaku senfuma lwe yadde agenda okujja IO n'abeerawo ewaka nga ye amanyi kyalina okukola okitegeera fayiro n'egejja senfuma mumukwata atisi ng'ayambuddemu empale because mu chatisi bakulaga nti amugambye zino ssente ze tubadde tugenda okupangisaamu loogi tuzisevinge nazo nzikuweera eddala kyemugala senfuma musiru nnyo okujja okuliira omwana ewaabwe musiru nnyo ku myaka 4 tategeera nti oli tosobola kuliira mwana ewaabwe omwana omuto ate amuliire ewaabwe ngate omwana yamweyitidde omuliire ewaabwe yabuuziza nti tewali banneibaawo baneiba bwewaka balabanga bagenyi bazze ate nga no tukimanyi nti olabira omwana w'essomero lina nga ayingiza omusajja musango ne oba sigwa muzaala oli entitled okukwata omusajja oyo because oba muzadde okitegeera kakimuga sema yadde musiru nnyo okutuuka ku eyo level nti tategeera era talowooza nnyo kati so kesi yaabwe erimu ebirumira bingi eri abazadde tulina eneeyisa y'abaana bayinza kukola batya kugamba buli omu yadde ableminga balaba ekifaananyi bagamba n'ennyambala y'abaana bannange seducinga abaana kyonna kiddayo kuli nti abazadde beesuleyo gwa naggamba tebakyafaayo ku responsibilities zaabwe nti balina okwasaganya nti essaawa zino abazadde ekibali ku mutwe school fees rent nakulya kasita ebyabikuwa ebisigadde tayagala kumanya bikwatako ate ng'omuzadde kimukakatako at least mu wiiki okufisaayo essaawa 3 n'otuula n'omwana wo n'oyogera because omwana anaayonooneka osobola n'okutuula wano mu nnyumba naye okumala essaawa 3 nga tolina kyogedde naye n'olaba engeri gye yeeyisaamu essimu bw'evuga aginyiga atya addukawo okwata essimu lwaki aweta ku nnyumba gy'ayogerera lwaki agenda essimu bw'evuga agenda mu kinaabiro oba mmanja okitegeera ebyo byonna ezo zibeera red flags ezisobola okuyambako n'otaliko manya nti kitegeeza omwana akola bw'ati ate omwana w'emyaka 15 era oli waddemba okukwata essimu ye n'oyita mu chats n'olaba mikwano gye boogera biki bifaananyi kibi abo abaana basanga myaka 15 ng'ali mu gurupu y'abawala beetunda nga gurupu gyalimu y'abawala beetunda bawala banoonya bashuga ddadi bawala basindika nudes oyinza n'okusanga omuwala mu simu ye mujjuddemu nudes ze kati ebyo byonna omuzadde biddayo ku ggwe gwatawadde mwana budde bumala n'oleka abaana okwewanika ku basajja abakulu omwana w'emyaka 15 kimwagaza omusajja w'emyaka 4 kyekyaki okitegeera n'emyaka 38 poliisi yafulumiza lipooti ya myaka aga ana ne wali mu video yagambye nina 37 kati ate because kati olaba kati video bayinzoloza nti twamukozesezza video eyo video tesobola na kukirizibwa kuweerwako obujulizi mu kooti because yabaddemu obukambwe mwamukase omuntu bamukiriza okuwa obujulizi okwewaako obujulize ng'ali mu normal state ne oba ogenda wali bakugamba byengenda okwogera mbyogera ntegeera siwaayiriza njogera mazima meerere ne wano bamukase byadde alina okwogera asobola ogyegana nti bannaye nagyogera because nali neetaaga okusavinga obulamu bwange baali bagenda kuntuusaako mob justice so I had to do that video to save myself okitegeera kati nti video enkambwe gye baali tuwadde nga yeeyambudde nti singa baagifulumiza nga tali mu bokisa oba nga ali mu bokisa omusango okumukwata gwe makko gwandibadde nti bandimusanze nga yeggalidde mu nnyumba n'omuwala atanneetuuka ng'ali mu bokisa ne bw'ataalibadde mu bokisa naye nga yeggalidde mu nnyumba n'omuwala because twali mubuuzizza kiki ekikweggaliza mu nnyumba ewatali wammwe atali muwalawo okitegeera naye ono gwe baakwatidde ku kkubo nga yakatuuka on his alive okitegeera ate tebatulaga nga bamukwata batulaga bamukuba kajojijoji w'ebibuuzo wano bye batulagako batulaga wali nga bamukwatira ddala because video zonna zozirabako ez'abasomesa bwe batyo eza bamusanga yeggalidde mu nnyumba bamusanga gwe bakwatira embaate bamusanga nga yeeyambudde essa n'abagamba ebbugumu libadde lingi nga neewujjako kati zezo kesi zibaddewo nga zolaba zo nnyangu omuntu obujulizi we buli obukolaki obuma naye mumukutte n'obupiira tebunnakozesebwa yakatuuka oba obupiira yadde agenda kukozesa mulala mumukasa mutya nti obupiira yadde abuleetedde ono muwala piira busatu yabadde abuleetedde ono muwala shoni walabye obupiira obwo bwadde mumeka busatu yabadde abuleetedde ono bakakasa batya bwe yabadde tannasumulula abaana bateekawo mbu yabadde ne mwanyi n'omulondo kati nange nina wano akapiira kange kyoga ngenda kukakozesa olina akapiira ntambula nako neekuuma kakwekuuma ate akyateeke mu kamera agala kwonoona maka okatulatulako kafa
naye teyalingiza ne bali musanze kale nga anywegera obanga akutteko ku mabeere olaba director gwe bakwata oba yali wampigi eyali akozesa abaana bana nga bamu balina mbuto olwasembe bamukwatira ddala nga ali mu nnyumba n'omuwala director w'essomero ddamba okitegeera naye babanga yazze n'obupiira ati si obupiira kale kwegamba no omuntu yenna alina otambula n'obupiira tomanya ddiwa ofunye ebizibu gwebuwa otambula n'omuwala security papasi byakwekuumisa ensi nkambwe tewalaba nampeera mu ttooyi kati wate watambudde nako kiggwa kitya yakambala bwate watambudde nako tuli wano mu bbaala okanoonyewo essaawa zino mu bbaala guwedde okitegeera omupiira bagambye gugenze mu penalty maliri okitegeera tuyingidde ttooyi kati naakanoonyawo essaawa eyo mu ttooyi nina okubeerawo nga neekuuma nawe emmotoka obeeramu nabwe obukolamu ki mu mmotoka oba ogenda saabalizaamu sebo tongatako bigambo byo muzeeyi tebubeeramu tebubeeramu obuki obupiira okakasa tumalirize nangesekula olayire lwaki mundayiza mu kamera yange atugaa nti gwe tobeera nabo sibula abantu buli musajja yenna kimukakatako kutambula n'obupiira kimala mbeere bulungi bannange tutegeeza 10 years of Dagnais wano ku Nexus Lounge ennaku z'omwezi 27 olw'omukaaga olujja pata eri wano abeka band Eddie Kenzo Jose Chameleone Alien Skin Bebe Cool Fik Famike agenda akava mu show ye ate tubeere naye wano so kati pate egenda kubeera wano emyaka 10 si myangu olaba abamba baweza mwaka gumu ne batulinnyako kati ate amazeemu emyaka 10 yaliko emboozi etambula omukulu oyo yaliko emboozi etambula kati buli kimu yakiina so waddembe kati okujaguza emyaka 10 nga ye wenkulinako buli bumu balese sowaani eziriko ebyokulya wali obulago buli bwe buti mako nalimanyi ebintu byokulya byakuwabivaako tokyalya ono Januari mukambwemu Januari mukambwemu kati bobirabyeko mukambwemu ate abamawulire enjala balimu bangi anti obalaba mbeere bulungi mweraba